Ababaka abawerera ddala bataano be beesowoddeyo okuvuganya ku kifo kya sipiika w'olukiiko lw'eggwanga olukulu nga ku bano kuliko Anita Among aliko kati, Pasisi Namuganza omubaka wa Bukono County, Akiike Asiimwe, Nobert Mawo kw'ossa ne Yoke Adria Lyon. Kati omubaka wa Bukono County Pasisi Namuganza avuddeyo n'ategeeza nga bwe waliwo eŋŋambo ezibungesebwa nti agenda kuva mu lwokaano luno ye kyagamba nti kikafuuwe. So kyenjagala obategeeza mwena gye muli wabweru nti olw'ensi eno girimu ewa sipiika wa paalamenti olw'okubanga tuyagala ekifaananyi kya paalamenti kikyuke. Tuyagala paalamenti ennungi egenda okuwa ababaka ekitiibwa kyabwe, egenda okuba enjerufu egy'obwerufu mu nkozesa y'ensimbi n'okuwa obuyinza abantu bwe babawadde ababaka mmwe nga mulondebwa okuva ku mitendera za wansi paka mutuuke eno ku national level. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Namuganza ategeezezza nga paalamenti eriko gwetawa ababaka kitiibwa kussa n'okubayisaamu amaaso ng'eno y'emu ku nsonga ezimwaliriza okwesowolayo. Baleke obatiisatiisa. Muli babaka abalonde, mwalondedde abantu baffe mu bitundu gye mukiikirira, naye te bwe munaatuuka mu paalamenti muli babaka ba ggwanga era tugenda ku debatinga ensonga zonna ez'eggwanga wamu ne tusalawo mu butuufu si mu kutiisibwatiisibwa kwonna. Abantu abatandise obatiisatiisa togenda eno togenda eri batandise okubayisa azifu muli baana baabwe. Namuganza agasseeko enguzi esusse mu paalamenti gy'agamba nti nga ye sipiika tasobola kugikkiriza. Okulwanyisa obuli bw'enguzi, obukenuzi mulimu. Ffenna tusaanye tugwenyigiremu. So buli ayagala okulwanyisa enguzi tuimprovinge service delivery mu nsi yaffe eno Uganda togezaako n'olonda obukulembeze obuliko. Kubanga yo corruption kati tebakyagyogerako bwogezi bagyesiiga bwesizi nga bizigo. Atubuulidde nga bw'asisinkanya ababaka ab'enjawulo abamuzizzaamu amaanyi era ne bamusaba obutava ku mulamwa gwaliko. Ababaka bonna mbadde nsisinkana, mumpadde essuubi, munjagadde, ate nkyagenda mu maaso n'okusisinkana ababaka abalala okulaba nti tukolera wamu tufune obuwanguzi buno obugenda okujja mu meeyi. Namuganza talemye kwebaza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni eyamukkiriza okwetaba mu lusirika lwa NRM newankubadde nga babaka banne babadde bamulemesezza okulwetabamu. N'angamba nti abalala wadde nga tebakuyise nze nkuyise nganze ate n'akyogerera mu bantu abangi mu kabineti nga buli omu awulira. So njagala kumwebaza nti ogwo gwe mutima gwe NRM. Namuganza alina essuubi nti singa anaaba alondeddwa wa kukyusa paalamenti y'eggwanga lino n'okuzza ekitiibwa kyayo. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.